Okusinziira ku kitongole ekirwanirizi ky'eddembe ly'abakyala mu Uganda ki Youth Advocacy and Development Network Uganda, Uganda ekwata kifo kya kumwanjo mu nsi yonna ku bikolwa eby'okukabasanya abaana abatanneetuuka ssaako n'abo abafumbizibwa nga bato. Mu nsi yonna Uganda ekwata ekifo kya 16 mu nsi 25 okubeera n'ennamba ezaawaggulu ez'abaana abafumbiddwa n'embuto. Ku buli baana bataano abali mu myaka egitanneetuuka osangako omwana omu nga yatandika dda ensonga z'ekikulu, ekintu ekyeraliikiriza ekyetaaga okulwanyisa. Raymond Ryoka akulira Youth Advocacy Network agamba nti singa gavumenti tebaako kyekola mu kukomya bikolwa nga bino, yandiremererwa okutuukiriza ebiruubirirwa byayo eby'okukulaakulanya abavubuka ng'eyita mu nteekateeka zaayo gamba ng'eya Parish Development Model. Resources zijja kuba zigenda kuketalinga ku muwala oyo alina olubuto. Anaruzaala atya, anafuna antenatal care. Kati so ezandibadde ziyambako ku addressing issues endala ku parish zigenda mu ki ku addressing concerns z'ababuwala n'embuto. So kikulu nnyo nti balina okuvaayo okulaba nti ba-addressing teenage pregnancy. Kugamba resources ezagenze ku ddwaliro tina figures the government spending obuwumbi 238 buli mwaka okwadressinga concerns z'abawala abalina embuto ku health facilities. Gavumenti ezeegunjaawo enteekateeka ez'enjawulo okusobola okukulaakulanya abavubuka nga n'eyakaleetebwa y'eya Parish Development Model. Kyokka nga naye abavubuka bagamba nti tebannagitegeera bulungi, nga bagamba nti wadde ng'enteekateeka eno weeri era nnungi, kyokka olw'omuwendo gw'abavubuka omungi oguva ku bawala abazaala nga bato, kyandibeera ekizibu okugifunamu nga kye kiseera okwongera okugibasomesa. Ebitundu 25 ku 100 bye bamanyi ekikwata Parish Development Model kitegeeza the education gap oba enjigiriza ku Parish Development Model ku bavubuka. Ntubabuuza nti pillars meke eziri mu Parish Development Model. Batono nnyo abatugambye ati 7 pillars. Tusaba gavumenti n'ebitongole ebirala bikole omulimu gw'amaanyi okuyigiriza abavubuka ekikwata ku Parish Development Model. Nga Uganda eteekateeka okuza olunaku lw'abavubuka olugenda okubeera mu disitulikiti y'eggulu, bano baagala gavumenti eyongere okumyumyula mu tteeka erikwata baakaggwa ensonyi abakabasanya abaana wamu n'okubafumbiza nga bato olwo lw'enaasobola okutuukiriza ebiruubirirwa ebya 200. Enyweza amateeka agakwasaganya mu kukendeeza obufumbo bw'abaana abato. Juzi wemba mwali mulaba ku TV abaana abamu babawamba na buwambi okubatwala mu bufumbo buno, abalala babatwala ne babakukusa ne babafumbisa nga tebannatuuka. Bano era bagamba nti gavumenti bw'eba eyagala enkola eya Parish Development Model ebukale mu bavubuka okusobola okubakulaakulanya, erina okwewala okubikkirira abo bonna abanaakwatibwa nga babulankanyizza ensimbi zino. Gavumenti eveeyo esente z'abavubuka bazifune abagezaako okuzembezolinga amateeka gabakwate nga bwekiragira. Stella Nandawula ne Jackie Nantale, BBS Terefayina. Kale okyalaba BBS Terefayina gugabadde gy'otobadde tukyeyongerayo